ebbanga ddene nga nkoze nnyo nga bwe mpulira n'amaanyi gaye gonna ge nalina gonna naye nga ndaba nkooye okukola naye ate ssente nga siziraba kati ne nzija wano bampabulemu baŋŋambe nti kola bw'oti kola bw'oti naye bye nasangayo byali birala nnyo ebyansikiriza okusigala ne mbeera nti okuva n'olwo ndi wano nange nkyasoma ate nga bwenjiga bye mba nsomye n'okubikwasaganya ne mbiwa ku balala. Omukulu waffe agenda okusomesa olwaleero Michael Kakande kooti waffe. Simanyi nabadde musabye twalayo tuwulireko ku musomo gwe bayita Medicare. Naddala abantu abakuzeekuzemu essaawa eno mu mwezi guno okuva mu nnaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'ekkumi okutuuka ddala ku nnaku z'omwezi Disemba nga 7 bw'oba ng'oli 65 and above olina by all means okuregisteringa ne kampani eyitibwa Medicare. Medicare kye ki? Medicare ye type of insurance. Bw'onoosoma layisensi yaffe ng'otweyunzeeko ojja kumanya the difference between life insurance ne health insurance. Bw'ebintu ebimbi bw'obisoma byongera okukutegeeza n'okukumanyisa kiki ekiri mu Medicare, kiki ekiri mu life insurance. Nange nayingira Medicare nga ndaba ebipapula bampeereza wano bingi ne ngamba nagenda okusomamu nga nina okuyingira Medicare. Once you click 65 by all means and ways insurance eri eya gy'oba ofuna ku mulimu gyabasinga gye beeyunirako kiba kyetaagisa oyingire mweno gye bayita Medicare kuba kuliko paati A gy'obadde okolerera emyaka gyo gyonna nga federal government yekola ki yekuggyako akasente akatonotono naye bw'otuuka okuletayalinga baba bakujjanjabira bweyo naye no nga nnaku ziri limited ate mu ddwaliro mokka. So olina okuyingira Medicare n'oregisteringa n'ofuna insurance negenda okujjanjabya singa n'oba oletayalinze era naye osasulirako premiums. Kampani nnyingi nnyo eziriwo. Gye nafuna omukisa ngenda ku musomo ogwa Medicare mu bitundu gye mbeera ne nfuna ebyokuyiga bingi n'okumanya kungi. Otuyigiriza Medicare kye ki era nga bwe bagambye ye the type of insurance gy'ofuna after 65 oba ng'olitayalinze ne basobola okuyonjaba. Naye Medicare eyo bw'ogiyingira erimu obumulumulu bungi bw'olina okumanya ate elastinga for only 1 year. Every year olina okuddamu kugirenewinga. So omukulu oyo ajja kwongera okuttaanya ensonga ezo nange nja kugenda nnyongerako mpolampola naye nga abantu abakulu mwenna abali kuno oba bw'oba olina disability oba olina omwana na special needs alina okubeera ng'ali omuyingiza mu Medicare. Ekikulu kinayizeeyo nti olw'okubeera nkyukakyuka ez'obufuzi eziriwo Medicare ajja kugenda ng'akyuka 2026 mulala nnyo 2027 mulala nnyo ajja kuba mulala nnyo mu nsasulira agenda kuba more expensive. So abantu bano babadde beebuulirira nga balina okumanya anti bagamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono babeere expectations ezo zigenda okubeerawo changes ezigenda okubeerawo zibatuukeko nga at least baamanya dda basobola n'okunoonya companies ezinakola ki ze banaayingiramu ezitaabaseeze mu nsasulira ya Medicare. Medicare alimu ebitundutundu nga bwe tugambye byonna mukulu ajja kubibagamba bw'aba nga binoonyerezaako. Bwe nduwa nga sibala lunaku lwera tujja kukiddamu next week twongere okuttaanya ekigambo Medicare kikulu nnyo ate guno gwe mwezi ogutandikirwako okusasuliramu okola renewal. Naye bw'obanga oli birthday yo nga ye first time ogenda kuregisteringa olina okuyingira Medicare 3 months before your date of birth or after your 3 months after your date of birth. Pozi nakinayiza ekirala nti no guno omwezi is campaign for cyber
security. Mulina okutunuulira ennyo naddala abantu abakulu, abantu balindiriza gali mu kubbira mu ngeri ya intaneti. Ne batugamba tukuume ennyo akawuntisi zaffe nti ne companies ezimu bazeeyambisa nga Verizon okwagala okukubbiramu, so be careful. Toddamu kintu nga kampani eri si yeekuyise, era bw'olaba ng'olina hesitation nga gwe okuba ennamba entuufu gy'omanyi ya kampani eyo okubabuuza bye bwagala okuyisaawo. So be careful. Simanyi oba omukulu anayogera ku cyber security, naye scams nnyingi nnyo. Ababbi kati style ababbira mu intaneti nabo mulina okubeegendereza. Ng'omwaka gugwako naddala nga tugenda mu nnaku zino eza holidays, simanya ekirabo biki, bakola all sorts of things so that you are scammed. Kati be careful with that. Neyanziza nnyo kumpuliriza. Michael, take over. Thank you very much for letting me give in this information. Good evening. Oh, sorry. Nkuwulira kati. Nkuwulira ssebo. Okay. Webale nnyo Maama Angela kyembadde ngamba. Webale nnyo kusindika. Amawulire go, amaloboozi go gakubagana. Gakubagana? Tegali very clear. Still. Better. Gali okay? Yes. Okay. Webale nnyo Maama Angela. Webale nnyo tukusindika n'ogenda n'otukiikirira bulungi nnyo awatali yadde okwekomoma. Webale n'okukiikirira abantu abakulu obulungi, era tugenda kusindika nga MB waffe. Otukiikirire nga buli wamu. Naye naye mba temuntumye nze neetuma. Ayina Maama Angela yabadde asabye twogere ku Medicare, which is very important. Naye lwakuba nti nabadde sikitegese. Naye briefly nga bw'annyonnyodde Medicare, Maama Angela nga bw'agambye nti ssente buli kaseera wabeerawo ebikyuka mu America. Ate kati bwe bijjamu ne gavumenti ekola kinene nnyo kukyusa ekintu bo kye baba balabye n'engeri gye bakyagalamu. So normally buli muntu yenna alina kasitoweza emyaka 65 oba eteekeddwa okwenrolinga kye bayita Medicare Part A ne Part B. Then ezo ssente bazikuggyako buli lw'osasula omusolo, automatically bazikuggyako. Naye ate olina okwenrolinga for Part B. Part B normally ebeera ya ddagala. Ebiseera n'ebimu eyo Part B osobola n'ogyenrolinga nga n'okusasula teweetaaga nakola ki, nga teweetaaga nakusasula. Naye bw'obanga togyenrolinzeemu kitegeeza nti eba efuuka expensive oba bakuba ne penalty bw'obanga toenrolinze in time. So kiri very very important tujja funa time tukyogereko mu bulambulukufu, naye nga okusingira ddala abakadde baffe abali myaka 65 plus, ekyo kyekimu ku bintu bye tuteekeddwa okulowoozaako ennyo mu okukola. Bw'obanga tokisobodde era osobola otutuukira ne tukuyambako. Tusobola okuyambako okwapulayingira gundi ezo zonna ezo eza Part A, Part B, ne tufunira ne companies ezikolera ku Part D. Ezimu tuzirina, ezimu tukulagirira gye ziri zikolera ku Part ezo. So kiri very important. Era ndi musanyufu nti Maama Angela akireese naddala ku time eno
nga tulowooza ku ki kye tulina okukola nga omwaka gugwako. Mu nsi ya Amerika yo yakikwata nti waliyo abantu be bategekera buli kaseera. Nga bo bagamba nti buli mwaka omwaka buli gutambula waliwo kutegeka okw'enjawulo mu ggwanga lya Amerika. Era buli mwezi kyebava bakutuuma ekintu. Kati nga bwe twava mu mwezi gw'omwenda ng'omwezi gwa Life Insurance Awareness Month, era nakikunyonyola lwaki omwezi ogwo gwa Life Insurance Awareness Month. Simply kubanga abantu bonna abalina okuviira ddala eri mu 2001 bwe waaliyo bomu eyatta abantu e New York September 11, kuva olwo ne baleeta kibayita Life Insurance Awareness Month. So naye ne bagenda nga buli mwezi bagutuuma ekintu ekyenjawulo. Kati omwezi ogw'ekkumi ebiseera ebisinga baguyita National Financial Planning Month. Omwezi gw'ekkumi kitegeeza nti mugubeera mwezi gwa kupulaninga kiki kye nnina okukola, obulamu bugenda kutambula butya emyaka egiddako. Omwaka guweddeko guno kiki kye nali mpulaninga okukola versus kiki kye nkoze. So kitegeeza nti gwe buli kaseera olina okwerowooleza kiki kye nsobola okwongerako ku ebyo bye nkoze, kiki kye nali mpulaninga ng'omwaka gutandika. Kubanga bwe tutuuka mu mwezi gw'ekkumi kati guno guweddeko, zenda mu mwezi gwa 11 ogenda tandika okuwulira Christmas carols. Kasita owulira Christmas carols kitegeeza omwaka gukoze ki? Guweddeko. Kati omwaka nno bwe gutyo gugenda, omwaka gudduka naye badde ne resident ndowooza yaddanga nti omwaka gudduka naye ate ogwa Amerika kulinga oguliko ttabo. Nagwo gwe gumu no gwe guli n'eri. Gwe gumu gwe guli n'eri naye just nti wano obuvunaanyizibwa bukuyinga obungi. Kamale n'okuggyako jacket. Obuvunaanyizibwa bukuyinga obungi, ogenda okulaba nga obudde tebukumala. Ogenda okulaba nga mutuufu mu lunaku essaawa 24 ntono nnyo. N'ogamba naye lwaki olunaku luno singa olina obudde ng'olayira ddala nti wandibadde oluwongezaayo ne luweza waakiri essaawa 36. Kati kitegeeza nti waliwo ebintu by'oteekeddwa okulowoozaako ebiri very important. Ekisooka engeri gy'osobola okuliveragingamu obudde obw'abantu abalala. Kubanga olunaku olubanga olunaku terukumala. Olubanga olunaku terukumala, then olina kulowooza nti nsobola nti okumakinga sure nti nina time. Olunaku lwange lujjamu essaawa endala ngenda nokolayo essaawa 1-2 okuva ku bantu ab'enjawulo, nange nsobole okuzigatta ku ssaawa zange, obudde busobole okukola ki? Busobole okummala. Asubire nti aba TikTok mumpulira bulungi. Okay, nange simanyi ki TikTok kyeyaba naye sawundi yaayo sawundi yaayo erina engeri gyekolamu gyesitegeera. Anyway, eza kanjigeko wano ngiteekewo. So ngenda ndowooza giteeka wano kubanga
Nsubira nti bwe naabeera wano abaako banampulira beta. N'abali ku Zoom nsuubira nti temulina feedback. Okay. So mbadde ngamba nti bwe gutyo omwezi gwa October mwezi gwe tutunuliramu kiki kye nina okukola ng'omwaka guggwako, biki bye nina okulowoozaako ebiri very important. Jjukira ng'omwaka gutandika na wano wennyini twatula ne twogera ku kukola goals. Goal ki ze njagala okukola? Njagala kutuukiriza biki ng'omwaka tegunnaggwako. Naye nina akantu ke njagala ennyo ke ntera okubawanga omwaka guggwako nti olina ebintu bingi ebigenda bifuuka. Tiwali ogambye omwaka bwe gunnaggwerako nga nina ka kugenda okugwawo ng'olina kapeti. Wali ogambye omwaka bwe gunnaggwerako nga emu ku goolo zo za home genda okumalayo nga mutuufu ofunyemu homemaker ki oba kisiimuula. Ebintu byonna bigenda bikyuka awo ng'omwaka gutambula mu ngeri gy'otamanyi why. Kubanga ekisooka tetumanyi engeri gye tusetingamu goals ezo, oba n'ekyokubiri zitulemerera okutuukiriza. Kubanga wano mu America tulina responsibilities nnyingi. Responsibilities ezo zitubbako obudde. Lwe zitubbako obudde tumaliriza nga tetulina time etumala. Kyova nti singa ozuukuka jasi n'okirowoozaako bulowooza nti October aweddeko, kitegeeza omwaka guweddeko 2025. Naye ng'ate bw'ozibiriza wano olaba nga 2025 atandise wano ejjo. Era ogenda kulaba nga bw'obadde oyinza okwekanga nga bw'okyali. So kitegeeza nti waliwo by'otakoze, ebintu eby'enjawulo bye wandibadde okoze ebyandituukiriza ekyo ky'oyagala okuba. Naye olw'okuba obifokasizeeko naye si nnyo ekimala, ensonga lwaki otuuka n'olaba nga buli kimu kikyajulira. So ensonga lwaki njagala ebintu ebyo byonna byonna bikwateko. So bwe tuba tutunuulira financial education oba financial planning, omwaka nga guggwako olina okubeera ne kye tuyita checklist. Olina okubeera ne checklist. Kyusa wano. Olina okubeera ne checklist ku bintu bye wagamba nti bye njagala okukola guno omwaka. Ebintu bye wagamba nti bye njagala okukola guno omwaka olina okugenda ng'obitiikinga. Nga bwe nawagamba nti akatabo kati akakapapula mwe twawandiika kaabula, tukyamanyi gye kali. Okuggyako nga wakola kye tuyita vision board. So kye tuyita vision board kitegeeza nti owandiika ebintu by'obikuba mu bufaananyi oba n'osalamu mu mawulire oba n'ogamba nti njagala kino njagala kino njagala kino ng'omwaka tegunnaggwako. Kati vision board ekitegeeza ogiteeka awantu w'olaba, buli lunaku buli lwentunulako bwe nti ndaba ekigambo ekyo n'enkirowoozaako. So n'eno checklist naye bw'eri nti checklist omarkinga off kiki kyenkoze ku bye natandika ngamba nti kino ne kino ne kino bye njagala okwakiikinga, kiki kyenfunyeeko ku ebyo. Okay? Now mu checklist eyo mulimu ki?
mulimu budget. Omwaka nga gutandika oyinza okuba nga watuula n'ogamba nti saagala kusukka budget yange saagala esukke zino ssente. Naye nga gye tugenda tukoma ssente olumu zeeyongera olumu ne zikendeera olumu omulimu n'okuvaako omulimu omulala ne gujja n'olwawo so ssente ezo zigenda zikola ki? Zigenda zikyukakyuka. So olina okukomparinga actual spending yo. So mu budget olina okutunuulira actual spending versus planned. Waliwo ssente ze walowooza nti zino zenja okukola ki? Zenja okukozesa. So olina okubeera ne gundi ezo bbiri. Zino ze napulaninga, zino ze nkozeseza. Wa wempisiza mu ze napulaninga, wa wempisiza. What is the goal? The goal is kufissa. Unfortunately, kuffe ebiseera ebisinga the goal ebeera kugamba zino ziremeddewo angende nyongeremu kabiya. Kati n'oba nga esente zandibadde zifisse ezo nosavinga toyongedde zispendinga. So oba otunuulira budget olina okutunuulira what was your actual goal. Oba wali opulaninze kukozesa ssente mmeka versus ssente mmeka z'okozesezza. Okay? Then kati tuli mu kwota esembayo. Biki by'okyusa? Kiki ky'oyongeramu, kiki ky'oggyamu? Maybe wali opulaninze nti nja kutravelinga. Sometimes ebiseera ebisinga wano mu period eno fenna olumu tugamba tulowooza nti nina okugenda e Uganda for example, ffe Abannayuganda kubanga buli ali Munnayuganda okugyako nga naye olwokuba njogera Luganda ekitegeeza buli ali kuno Munnayuganda. Ebiseera bingi omuntu atravelinga naye nga atravelinga kubanga it's a routine. So si lwakuba nti nno alina ensonga lwaki atravelinga. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Bw'obanga abazadde bo tebaliiwo ng'abaana bo babeera mu America nga bizinesi zo teziriiyo, oyinza okuba nga teweetaaga genda Kampala buli mwaka. Oyinza okuba nga teweetaaga genda Kampala buli mwaka kubanga ogenda kulaba yaani. Wali ab'enganda yes. Naye ab'enganda abo oyinza okuba nga buli lwo because olina okutuula n'obala travel ekukostinga ssente mmeka. What is the cost? Bw'oba ogenda kikuggyako ssente mmeka? Because abantu bangi nnyo atuuka mu time nga nzibu nnyo nga tasobola nga mutuufu ali mu negative mu buli kimu. Naye ng'ekimu ku by'alina alina okutravelinga. Obanga togendangako Uganda, obanga olinayo maama wo, olinayo taata wo, olinayo abaana, that's different. Naye kati njogera ku muntu nga mutuufu Uganda olinayo bakazini b'abakazini. Njogera ku muntu nga tonnawasa na kuwasa ne bazadde bo baabaawo. Naye nga gwe wakifuula rutini nti nina okugenda e Uganda buli mwaka, nina okugenda e Uganda. So eyo cost olina ogibala. Do I really need it? Kino kiri very important kubanga Uganda is very emotional and that is why tukola ensobi nnyingi.
where we come from is very emotional. We are emotionally attached to that place. So, because we are emotionally attached to Gamba, watching Mwaka and their gain there, which is good, it's very okay. Naye ekosito gisobola bw'obanga olina amabanja nga gakuli mu bulago ate ng'ogenda kwongeramu $1,500 ogende e Uganda, is it worth it? Kyenjagala oyongereko wano, is it worth it? Kale, it is worth because ye waffe, because oyagala omulemu, because which is very okay, understandable. Naye bw'otuukayo kikyokola. Abantu bangi ava wano jjukira ssente zino otuuka eri $3 efuuka 1 million. Ebisatu bw'obadde obispendinga wano olabanga ssente ntono. Neziba ssente nnyingi. Kati ogenda kutuuka osooka ogende mu bbaala. Osooka ogambe babawe. Osooka oggalewo ebbaala. Otuuke ekiseera eky'okudda ng'olina okutunda essimu okufuna tiketi ekuzza. Naye lwaki? Because life gy'obadde olivinga ng'oli eri. Oyinza okuba ng'ogamba nti ngenda kuyamba ku gundi ne gundi, kambawe gundi njamuwayo 5, gundi muwayo 10, gundi abo bakinywi betwabeeranga. That is, that's at the end of the day, it's your money. It's very okay. You know the attachment join n'abantu bo. But ogenda mu bbaala n'ogamba kati bano nina balaga nti ndi mu America. N'ogamba baleete waliwo eccupa ya mwenge gyempulira boogerako ennyo. Mawait oba mawe something. Eri very expensive. Ekigambo nkyerabire naye mpulira nga bakyogera. Yeah? Berea. 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 N'ogamba kati ngenda balaga bano baleete Berea ng'eyaka. At the end of the day, oyokyeza ebisatu n'enjano sina bisatu byokka kubanga eyo yokka endozo bweri 7,000. Simply because oyagala okulagako nti obadde mu America. Oyinza okuba nno ng'abantu boyagala okuimpressinga nti obadde mu America ebibakwata nako. So, lwaki kino nkyogera? Because ekimu ku bye tugenderako mu mwezi guno tupulaninga okugenda ku vacation. Okugenda ku vacation kikulu. It is very important. Genda owumule. Naye nkugambye, you have to weigh in the cost. Is it worth it? Okay, if it is worth it, then the expenditure. Here I'm talking about the expenditure. How much are you spending? Is it worth it? Okay. So, ebyo byonna olina okubirowoozaako. Osobola okusanga omuntu n'akwata ganga y'abaana be bonna n'agamba katulumbe Kampala mwaka ku mwaka n'ospendinga $1.5 okutambuza family. Is it worth it? Again, it depends. It depends. Oyinza okuba nga olinayo sister wo osobola okulakira abaana bo n'omugamba omanyi kankulekere bano abaana oba batwale wa babysitter or whichever, I don't know.
but since kyenoonya nti expenditure eyo girowoozaako nga tonnagikola. Then this time of the year is when you check your credit health eri etya. Credit ye eyimiridde etya. Waliyo account zosobola okufuniramu credit. Osobola okusaba free credit report okulaba credit yo kati eri ku ki. Credit ye eyimiridde etya. So osobola okusaba free credit report n'ogiraba n'otegeera okay kiki kyenina okukola okugiimprovinga oba kiki kyenina okwewala nga gyonoona. Kuliko errors. Any errors. Sometimes basobola okureportinga credit yo ne bagireportingako ekintu nga kikyamu. Kisoboka. So era oba osobola okukidisputinga. So olina okutunula credit yange eyimiridde etya. Noddayo buli mwezi. Okay? Track monthly. Nogamba okay kansooke nzireyo kati January credit yange yali etya. Credit ebeeranga ki nga stocks. Kambukakakirira okusinziira ku activities z'okoze. So oyinza okutunulira n'ogamba kansooke nzireyo mu January lwaki credit yange yakka. Nzijukidde saasasula kino ne kino. February era nekinkostinga naye mu March nakitereeza. Nenyambuka kati May uno nyambuse nake wano nayongerako points bweziti. It is very eno time entuufu ey'okutunuulira n'otandika okuwegeejinga olabe credit yo eyimiridde etya. Then tunuulira ze tuyita retirement contributions. Retirement contributions. Omulimu gy'okolera. Omulimu gy'okolera ki kye bakuwa. Abantu bangi nnyo nga tamanyi oba ku mulimu bamuwa 401k oba tebagimuwa. Bwe baba bamuwa kyenkana ki ekola etya nga tamanyi. Again, osobola okujja wano ne tukusomera ebipapula ebyo ne tubikunnyonnyola. Tewetaaga tusasula by the way. Just wetaaga kubookinga time. Kinjagala munsomere ekipapula kyange ekya 401k bino byenkola bitegeeza ki. Ensonga lwaki twatandikawo gino emisomo naddala ffe kunnyonnyola community yaffe. So si lwakuba twagala nnyo okwogera. Naye twagala ebintu bino tubinnyonnyole mu lulimi lwe tusinga okutegeera. Buli lwe tunnyonnyola buli lw'owuliriza ekintu mu lulimi lw'osinga okutegeera okitegeera nnyo. So bw'oba ocontributinga ku 401k so olina okucekinga kati. Cekinga 401k eri etya. Ocontributingako sente mmeka. Bakwongerezaako. Company ekwongerezaako sente mmeka. How much? How much is the match? Olumu company yegenda kuwa nina omukwano gwange yampadde nga bamugamba bugambe nti 5% tie 5% and 3%. 100. 5% 100.
3%, 50%. Ekigambo mutuufu tosobola kubitegeera. Okuggyako nga okola mu bintu ebyo nga ffe. Because oli wamugamba nti we match you for 5%, we match you 100%. Extra 3%, we match you 50%. Kati ekyo kyeki. Ekivaamu ng'ogamba sigenda kubonaabona nabyo mubireke. Obanga oganze kansayiringa emusayinizi be bamanyi. So olina okucekinga kati eno ye time ey'okucekinga ku mulimu gy'okola. Olina 401k, olina IRA, olina IRA, olina Roth IRA. Otuuseewa maybe oyagala okugimaximizinga, kuteekamu sente otuke ku maximum. So ebyo nabyo olina okubitunuulira. Retirement contributions zikola zitya? Sente zange ziri mu kampani ki? Nina mikwano gyange bangi baakoleranga mu kampani, eyo kampani n'avaayo, yali bamuggyako 401k, kati of course yavaayo, ezo sente yaleka eyo. Terina amanyi gye ziri, ye yekka amanyi nti eyo kampani yagikolerako. Teri yadde owooluganda lwakimanyi, teri yadde ki, kati ofa. What happened to that money? Nsobola okukikuddamu, zijja kubulira eyo. Nenjukira nti ezo mane baazikuggyangako ng'okola, wazikolerera in other words. Naye olw'okuba tewafuna budde buzitrackinga, tewafuna muntu akugamba nti naye omanyi obadde ng'ocontributinga ku ssente mu akawunti zino, kati gendayo okole ki? Gendayo ozigoberere olabe essente ezo zivaayo zitya, oba oziroolinga ova ku mulimu gw'omupya, oba oziroolinga ova mu akawunti endala. Kyo tokifuddeeko, kivaamu n'ovaawo, ezo sente nezikola ki? Ezifa, ezitopomuka. So ekyo kye kimu nakyo ku by'olina okukola ki? By'olina okulowoozaako. Retirement contribution zange ziri zitya? Then prep for tax seasons. Tuuka mu mwezi gw'ekkumi olina okutandika okulowooleza ku musolo. Musolo gutuuse ngenda kukola ntya? Gw'ogenda okuzzaayo oba banaakuddiza. Byo bwe twogera ku by'omusolo bitegeera, ebiseera ebisinga tubyogerako nnyo wano mu January. Omusolo lwaki omuntu omu azzaayo omulala n'atazzaayo, lwaki bakukyajinga bwezitiro, ebyo byonna tubyogerako nnyo mu January kubanga tuba mu kaseera ka musolo. So oteekeddwa okutandika okugwetegekera. Oyinza okuba ng'olinayo receipts ne deductions z'okozesezza mu mwaka. Receipts olina otandika okukola ki? Okuzinoonya. Mwezi guno tulimu ogw'ekkumi, olabe kiki kye bandidakitingako. Nzijukidde nakolayo ku charity. Oba wakola charity odonatingako ku ssente, ezo ssente bajja zikusonyiwa. Naye olina okubeera n'obujulizi. Katandika okunoonya wabiteeka wa? Medical. Oyinza okuba nga wakola medical expense nga bajja gikusonyiwa ku ki? Musolo.
So ebyo byonna olina okukola ki? Olina okubirowooza. Then olina okulowooza nziriza. Ninayo loss, potential tax loss. Nze nina okuzzaayo oba balina okunzirizaayo ku ssente. What is going to happen? So olina okutandika kati okubuukinga ba tax advisor wo. Wano ku ofiisi yaffe normally tuyambako abantu okufayiringa emisolo naddala abantu abataweza ssente mekaayiza akasizijjuke $5,000. abatasukka $12,000. So bw'oba oli wansi wa $12,000 osobola okujjawo ne bakuyambako okufayiringa for free. So olina okutandika okubuukinga. Emergency check, emergency fund check. Keberako ku emergency fund yetuuse wa. Eyinza okuba ekutunuulidde. Eyinza okutunuulira bw'etooza obadde ogamba ki? Wateekayoko eziriwa. So eno ye time ey'okunoonya emergency fund yange erimu ssente mmeka kati. Jjukira twogera ku myezi 6, 6 months of your income mu emergency. So time eno olina okutunuulira okay, mbadde nteekayo ebibiri byange kati mpezaamu mmeka. Ku ssente ze mbadde nteekayo naye lulinajjayo. Olina okusettinga rules, ddi lw'ojjayo. Kiki ky'oyita emergency? What is emergency for you? What is emergency? Embaga ya mwana wa mukulu wo emergency. Era ogenda n'oggyayo ssente nti kubanga simanyi kyakukola bannange manyi tulina olwa abantu benjogera nabo omuntu nagamba mwami Kapalaga genda kunnindamu katono manyi nina embaga ya mukulu wange, embaga y'omwana wa mukulu wange enjuddemu. Embaga y'omwana wa mukulu we kutuulamu n'ekulemesa n'okusevinga for your emergency. Kati singa ofuna obuzibu ng'embaga tennatuukawo kubanga yakaggwa. Okitegedde nti naawe okituuka ogenda fuuka kisibu. So ebiseera bingi omuntu agamba manyi mwami Kapalaga kati birungi ebyo njakakola neetaaga okusevinga. Neetaaga okusevinga naye kamale embaga kamale wano enowo olumbe luntuddemu. Manyi kati nga bw'omanyi naawe ffe tuli mu Amerika kati ssente zonna bazikusuubiramu otyo singa ofuna obuzibu ng'olumbe lwakaggwa what happens? Kyo ekiddako. So what is your emergency? Gwe ki ky'otwalanga emergency ti ssente zino lwozikeberako. Ozizzaawo top off. Bw'oba wazitoolako walina emergency n'ozitoolako
kati zino ye time okugamba natoolako 10 wali kansooke nkole ki nsooke nkole nduzeewo nzizeewo 10 olwo. So olina okutegeera nti emergency fund yange 10 lwe najjako sente ze najjako nzizizaako nkyagibuildinga ngituusizaawo kati then siririddawa where are you keeping that money eza emergency oziterekawa eno yessaawa kati okutunuulira essente za emergency oziterekawa. Kitegeeza nti singa otegeera nti sente zino nziterese mu akawunti yange saving account oba checking account oli mu kuzoonoona kubanga yo banka oziwadde. Manyi ffe bwe tuteeka sente mu banka tulowooza nti bw'oteekayo sente edda nange kino nali nkirowooza nandowooza nti bwenteekayo sente mu banka neŋŋamba nti kati otyo nzize banka nti mbawadde omutwalo kuba mbawadde 1,000 nekisusa mbawadde 10,000 mbawadde bwa 10,000 bumeka 10 nti bweyalaawo kuba bw'obuteeka mu mashini nga bugwayo kitegeeza bweyalaawo bweyalaawo kati bw'otuuka okuzinona nga batoolako bw'otuuka okunonayo 2 nga batoolako ku buno obweyaze nga batoolako 2 nga babikuwa. Buli lw'oteekayo sente nga yo banka egamba weebale nnyo munywanyi ng'egenda etandika oziinvestinga. W'olizikiimira nga banka ekozeemuuko amagoba agawera. So kati kitegeeza bw'obanga naawe osevinga sente olina okulowooza nzitaddewa yadde za emergency naye nzitaddewa. Waliwo akawunti ez'enjawulo ezisukkuluma ennyo ku checking ne saving. Checking ne saving oteekamu sente naye ozoonoona. Waliyo akawunti nga ze tuyita zi money market account. Waliyo akawunti ze tuyita zi high yield saving account. Waliwo akawunti ze tuyita unity investment trusts. Akawunti ez'enjawulo z'osobola okuteekamu ssente n'oba nga still osobola oziggyayo bw'oba oyagadde naye ate nga tezitudde lutuuza awo kuwaayo 0.001%. Kubanga olwaleero ndowooza Bank of America eyinza okuba nga ogiziwa ssente bw'eziteekamu ssente eyinza okuba nga ekuwaayo nga $, 0.02%, something like that. So oteekeddwa okutegeera ssente zino wezitadde wa eza emergency yange nzitopinzeeko nze najjako kiki ekigifuula emergency fund. Emergency kyemala okuntuukako olina okujja outlininga mpeza emyezi 6 oba am I on the course okufuna esente eziweza emyezi 6 nga singa ndwala emyezi 6 nga sisobola kukola nina akawunti mweŋŋamba nti otyo tandika okuweereza sente.
then olina okutunula ku ki? Olina okutunuulira ku insurance yo. Olina okutunuulira ku insurance yo. Njogera ku insurance, njogera ku ki? Njogera ekisooka auto insurance. Auto insurance kati egenda ku renewinga. Naye abaffe olowooza teriyo insurance eri kiipa? Olaba nga bakyakuwa insurance ng'eri expensive, maybe oyinza okufuna eri kiipa. Wano by the way tubikola ebyo ne tukunoonyezaku ne tulaba ne tugamba omanyi katukebereko ku insurances lwawo waliwo eyinza okubeera kiipa. Bw'eba nga teri kiipa gisigaze gy'olina. Naye watya nga ate eri kiipa ng'osobola okufiisaayo $3 omwaka n'obiseevinga kati ate mu saving yo. So bw'ojja wano tugenda kutunuulira ku gavumenti njagala mutunule ku auto insurance yange eri etya. Tugireviewinge tukebere ku insurances endala ez'enjawulo. Tukompeyaringe tulabe eyo gy'olina ekyakusaana. Because insurance waliwo wezituuka n'efuuka expensive. Osasula $300 mu insurance omwezi. Ezo 3,600 omwaka. So eno etime ey'okugireviewinga. Omwaka guggwako banyabo ne bassebo. Olina okutunuulira mortgage insurance yo etuuseewa. Again, osasula sente mmeka ku insurance ya mortgage yo. Nga bwe nkugambye tulina companies nnyingi nnyo zigaba bino ebintu. So jangu okebere mortgage insurance yange mbadde nsasula bweziti. Oyinza okunyamba okufunirayo ku insurance entono. Maybe, maybe not. Era bwe tugirunninga ne tufuna quotes nga gwe sente z'osasula ntono, ento twala gye tukuwadde kusigaza gy'olina. But reviewinga mortgage insurance yo. Reviewinga renters insurance. Renters. Yadde orentinga nnyabo ne bassebo weetaaga insurance ey'ewaka. Nti singa ebintu by'omuliro gubikwata ani akusasula? Nzijukira wano mukwano gwange Ashraf ebintu bye byakwata omuliro kati ng'alina okukola buto. Ani akusasula ng'ebintu bikutta omuliro? Yadde orentinga still weetaaga renters insurance. Oba bw'oba ogiyina teriyo erya layisiko. Tunuulira ku ki? Tunuulira ku health insurance. Health insurance yeyimiridde etya? Maybe obadde tulina insurance osobola okugenda okufuna eza gavumenti ze bayita Medicaid. So ky'okubeerawo nga tulina health insurance yadde. Eya gavumenti kitegeeza tosasula. Era nayo health insurance tutera ogyogerako wano mu bulambulukufu. Kitegeeza tosasula. Oba tosasula naye kisinziira ku sente mmeka z'okola. So bw'oba ng'oli mu nfunampola tugenda sasula. Naye ate tewandyeyagalidde mu bufunampola obwo nti kasita kisasula insurance. Olina kukola nnyo n'obuvaamu. Olwo abantu ndaba nnyo abasipaana nga yagala nti nze saagala kubonaabona na kukola nga nsobola okufuna ebyobwereere. Kitegeeza gundi ye mukomezzaawo.
kati ffe tuva e Uganda ne tuzze wano kukyusa bulamu tosobola kubeera mu line wa life egamba mbunze kankole ki kaneefunire health insurance nze kasita mmaze nfuna ebyobwereere snap nno bazikuddemu kati Trump yabikuddemu tosobola kureducingira ku bintu bya bwereere kitegeeza tosobola kukulaakulana buli lwolowooza mu byobwereere tosobola kukulaakulana ate nga wava e Uganda kujja kukyusa bulamu obeere omuntu ow'enjawulo so olina okutandika okutunuulira health insurance yeyimiridde etya maybe ku mulimu bakuwa health insurance wayinza okuba nga health insurance bagikuwa n'oteekako omukyala n'oteekako omwana it might be cheaper. Okay? Kitunuulire enrollment eya health insurance maama gira adayogera enrollment ya Medicare mwezi guno insurance eya Medicare nayo kyekimu ku byolina okutunuulirwa mu health insurance Medicare owezezza emyaka kati oyingira 65 kitegeeza kati otandise oteekeddwa okutandika obirowoozaako Medicare eneebeera etya nyingira 65 nno omwezi ogujja kantandika obinoonyerezaako oteekeddwa okutandika okulowooza ku social security essaawa eno olina okuba nga onoonyereza nsobola ntya kyetuyita optimize social security sobola ntya okugioptimizinga naye mbanga bajja kumpa ssente eziwera ebyo byonna kati byebimu ku bintu byoteekeddwa okuba nga weebuuza essaawa eno ze zimu ku bintu byoteekeddwa okuba nga oreviewinga essaawa eno DJ Paddy kubuuzizaako nywanyi byebimu ku bintu byoteekeddwa okulaba n'ogamba okay kugambye health insurance enrollment etandika mu November enrollment ejja kuggulawo oluyingira mu November bwoti genda onoonye health insurance gy'osobola tandika ogisasula okay tunuulira life insurance saawa eno tuli mu kukola reviews z'abaclient baffe era bwe tuba tetunnakutukako ng'oli client waffe manya tujja tuli mu kukola reviews za life insurance naye ne bw'oba toli client waffe no problem kola review era tusobola okuyambako okugikola lwaki weetaaga okukola review eya life insurance oyinza okuba nga address yo yakyuka nga kati olina address ndala n'ebintu bye babiweereza walala oyinza okuba nga babeneficiary baakyuka nga wazaalayo omwana gwe wandyagadde okwongerako oyinza okuba nga ekika kya insurance let's say olina term life inaatera okweexpiringa because nga wemumanyi nti term life oba oguze egenda emyaka 10 myaka 20 myaka 3 kati oyinza okuba nga wagigulira ogula ya myaka 10 tulingidde omwaka ogw'omwenda omwaka ogujja egenda ku expiringa onookola otya eno esaawa ey'okukirowoozaako oyinza okuba nga olina insurance ya community insurance wagigula mu community yo gy'olimu ebaagikuwa oba nga tukuziika naye olina ogireviewinga nayo kubanga oyinza okuba nga essaawa eno emyaka oyingira 7 tenga community insurance egenda kukoma ku 7 kati gwe tomanyi nti kyogenda kuba tokyalina insurance
So ensonga lwaki oteekeddwa okukola ki okuzireviewinga. Bwe tureviewinga tutunuulira sente meka z'olinayo bwe ziba za cash value, amagoba genkana ki g'okozeeyo kati essaawa eno we twogerera owezezzaamu sente meka. So review ze tukola mu insurance bwe ziba nga za cash value tutunuulira amagoba. Nja kujja wano mbalageko ku magoba abantu ge bakola mu insurance ezo. Leero mbadde reviewinga muntu nga yafuna amagoba ga 12.79%, something like that. Magoba 12.79% ku sente ze nga ge magoba ge zimukoledde. So ezo zonna zonna review teekeddwa okukola ki kuzikebera essaawa eno. Okay, olina ebyo byonna biri mu ki biri mu insurance. Olina okureviewinga insurance yo wa weeyimiridde kati. Bw'oba toyina kitegeeza ino essaawa yennyini osetinga goal n'ogamba nsookewo obula guno omwaka nfune insurance. Get protected bw'oba toyina. This is the time. Gamba nti no, omwaka guno tegugwako nga siri protected. Singa nfa bifiira wano, singa ndwala, what happens? Nedda. Okay? Then, olina okureviewinga estate plan yo. Eno ensaawa y'okureviewinga estate plan. Ani alina ekiraamo kyo? Wakikola? Olina trust. Nja kubalaga trust ezo engeri gye zikolamu kubanga njagala tuzifune. Leero singa ofa, God forbid, olina ennyumba, olina bank account, olina biki byonna bigenda mu court gye tuyita probate court. Kitegeeza famire yo erina okusooka okugenda mu court neewoza ebintu ebyo okukiddira. Ennyumba eyiyo gye weegulira ku ssente ezo z'otakabanidde gy'otakabanidde ekyebala wayo. Bw'ofa wefa nga bagaa nti otyo estate ye court. Olina trust tebibaawo. So ekibuzo kiri nti olina trust. Olina power of attorney. Power of attorney yani omuntu oyo akola decisions eziri financial ewuwo nga tokyasobola. Because oyinza okuba nga oli mulamu naye nga tokyasobola kwogera, tokyasobola nga naye waliwo financial decisions ezirina okukolebwa. Omuntu oyo omuyina power of attorney. Olina document eyo wadde eri bagitegeka nti bwembanga sikyasobola kwogera gundi kyasalawo kyonna mukikole kikola. Olina healthcare directive. Essaawa eno y'ey'okumulaba healthcare directive. Nti healthcare directive ani asalawo nti bwembanga nvuddewo oba bwembanga ntwadde nnyo n'aga nti mumanyi mukube morphine mugyeko oxygen agende. Ani oyo omuntu akola ezo decision gy'oli alina okuba ne healthcare directive. Otherwise bo bajja kulondera lwe balabye.
olaba bakulolera omuntu yakweta mwedda nawe omuntu najja mu ddwaliro omwagala naye tosobola kwogera nti oyo agende najja neyeesesaasesa nga mutuufu gwe omulwadde okimanyi nti oyo yeesesaasesa naye takwagala naye tolina kyosobola kikolera kuba tosobola kwogera ne kikuttira muli wheelchairs eno yesaawa ey'okukola ki ey'okuzirambulula wheelchairs zange ziri kigwenfa banziika mu Amerika banzisaayo Uganda ndi musiraamu banziika mu mpozi ziba lunaku wheelchairs zo ziri zitya okwokya ebyo byonna olina kati obikola ki olina okubikebera kati obanga tomanyi engeri ya bikebera osobola okuyitawo ne tukuyambako ani musika ani atwala ki ani hea ani atwala ki ebintu wabigaba bwokyabyagala bwotyo mu kiraamo kyo ozaddeyo omwana kati okimanyi nti tonnamuteekako singa ofa what happens nabamu ekyokulabirako kya omusajja ono yali omuzanyi w'ensolo yaffe tunyonyani Kobe. omwana omu yali tannamuteekamu kati of course ye ekyamuyamba nti omwana oyo era wa maama oyo naye kati watyanga omwana oyo ate wa maama mulala n'ovaawo nga tomutaddeeko kubasikaabo kubafuna ku bintu byo ne baleeta yaawe yazaalayo eno ani otyo kale so yaafunye eki ebyo byonna olina birowooza kati nga tonnalwala tonnafa tekitegeeza nti ogenda kufa wabula kitegeeza nti organize oli mukutegeka oli mukwetegeka ebintu byo bireme kusaanawo mukozi oyinza okulowooza nti ojja kufuna ebintu byate noofa ne bisaanawo amaanyi gaabo gonna ne gaba nga gakufudde bwereere ani guardian maybe oli single mother okimanyi nti insurance tejja kuwa ssente baana bo nga tebanaweza myaka 18 kyani gwolonze nga guardian abalakirira eno esaawa okukirowoozaako n'okiteekawo noga nti bwe mbaawo sisita wange gundi y'alina obuvunaanyizibwa ku baana bange ebintu byo biriwa ebintu byo biriwa olina kyetuyita tensingi bw'ovaawo bintu abantu bo babimanyi gye biri singa ovaawo olwaleero ekyo kyekimu ku byolina okulowoozaako kati olwaleero essaawa eno singa nvaawo ebintu byange babifuna gye biri byonna singa ovaawo olwaleero buli kyapa kyo gye kiri bakifuna buli ttaka lye gye liri balifuna
Akawunti yo gyeri bagimanyi singa tokeesa God forbid singa tokeesa ebintu byo byonna byonna bino babifuna again oyinza okutalagala bibagamba funa akawunti eno gyoteekamu ebintu ebyo omanye nti mbitaddemu babiraba naye bwe mba nkyalimu teriyajja biraba akawunti gyeri okwata ebintu byo byonna kyapa ti kino bank account zino ebifaananyi by'abaana bange ebyo bino bino byonna eryabiraba okugjako gwe alina password account naye bw'ofa abo bwayagala babirabe kitegeeza basobola okubiraba so olina pulaani eyo olina pulaani mortgage yo wa real estate wo maybe eno etime ey'okureviewinga sente z'osasula mortgage etime ey'okureviewinga sente z'osasula okusasula sente mmeka watya ng'oyongeddeko osasulayo 3,000 naye okimanyi nti oyongerako 5 bigattawo birina kye bikendeeza maybe ekyo kye weetaaga okukola oyagala kigandala is it worth it esente ozirina eno etime ey'okutunuulira ku investment zo zikola zitya tuli mwezi gwa 10 zikola zitya kiki ekivaayo mwaka gugwako nyinza okubaako ne byenjagala okukyusa change or reallocate oyinza okubaako n'akawunti zoyagala okureallocatinga kugambe nti awano tewakola kankyuse enzira eno eno etime ey'okubikola oyinza okuba nga otunulira n'ogamba ate kali investingeko wano maybe oyagala ku new investments ebyo olina okukola ki kubireviewinga eno essaawa olina okureviewinga ku immigration papers zo obirekeredde nnyo tekigenda mu maaso what's going on gendako ewalooyawo tusalewo omugaye nti wayi kiki ekigenda mu maaso tukoze tutya tukole ki kituba tuzza oba kibintu because omwezi omwaka guno guggwako tuzinga immigration papers zo ne balooyabo webawe akuyambako gambe nti njagala wayi njagala kukola ki kigenda mu maaso kebereko webusimu wandike email tuwandike sebbaluwa bintu njagala bitambule tebijja kwetambuza ng'obirekeredde tekigenda kusoboka naawe olina okuba ng'obigoberera
So eno essaawa ey'okulaba ebintu bino byonna byonna omwezi guno ogwa October really very important okulowoozaako okwekubamu ttooki otunule olabe ogambe kino wano wentuuse kino wano wentuuse otherwise omwezi omwaka omulala gugenda kuggwako guno gugenda kuggwako nagwo gukuyitemu ng'omulala bwekise kikuyitamu nti kitwagala okukyusa kitwagala okugamba kankyuse kino twagala kutuuka ku level banyabo ne basebe bino byonna byonna weetaaga okuleetiza checklist ebintu ebiri very important byolina okukola ki byolina okulowoozaako kikisembayo kyenjagala okusemberayo olowooza ki olowooza ki olowooza ki ku mulimu gwo njagala kati oddeyo okuva January bwe yatandikira okutuuka we tuli kati kyukakyuka kyezizze mu bulamu bwo nga ziva ku mulimu gwo which changes nkyukakyuka kyezizze ebiseera ebisinga tutya nnyo okukyusa emirimu because simply fear nzijukira nze nakola njogera nnyo wano nakola emirimu 18 mu myaka 3 naye nga buli awo kyoleraga buli lwawulira nti nakuvuddeko nga gamba gwe togenda kuddamu kufuna mirimu bajja ku blacklistinga bagambe toli mukozi mulungi bagambe biki well sindabugosi that is not where I belong njagala otuule wansi wekka munywanyi mwezi guno ogw'ekkumi ogambe nti naye katyanga mwaka guno kutandika nkyukakyuka kiri enfunye ey'omugondo eze omulimu gwange guno nfunyeyo ku benefits ki zebagamba enfunyeyo normally bagamba ki health insurance okay yagamba life insurance yagamba 401k yagamba biki reviewing benefits and reviewing you have to review the benefits because njagala otegeere nti omulimu gw'omuntu akukozesa ku kukipingirawo wakozeseza ogwe mulimu gwe okusinga obukulu kumakinga omulimu gwa manager kumakinga sure nti okola emirimu oba oyagala okikakasa fuuka manager bw'obeera ofuuse manager kitegeeza buli akoolinga gw'ogenda okukola awo kyokka kyekirina okutegeeza nti buli manager ayagala omulimu gwe okukipinga ng'okola why kubanga singa tokola yalina okukola contract egamba oba tolina akola olina okukolawo kitegeeza osobola okufuuka manager naye nga tolina off buli apikinga buli akoolinga olina okujjuzaawo ate client onomulekaawo so benefits kizofuna ku mulimu ogwo increment eri etya tuli mu November waliyo okubo
akanyenyanyenya akalaga nti banakwongezako kasente. Jjukira mu kampani gye nali nkola apanga $13 awa kira ajoka 13 ne batwongeza naga nti oli mukozi mulungi ki katukwongedde sente 25 namba. Sente 25 kitegeeza nina okukola essaawa 4 okukozesa $1 emu. Njagala just okirowoozeeko. Abasajja bampeereza ebbaluwa ne bagamba nti tukuwongeza such a good work employee nti because of your persistence and simanya biki we've decided to increase your income by 25 cents per hour. Nga mbufunze banga nti gwe buli lw'onokolangayo essaawa 4 nga tukwongera $1 emu, essaawa 8 ze $2 extra olunaku. And I'm supposed to say thank you. Kyenjagala weebuuze, is it worth it? Because mulimu gwo kyoli mukola oli mu trading time. You are trading time yensonga lwaki bakugamba tukuwa zino per hour buli ssaawa yo gituguza $13. Kyekitegeeza sijukira bwe twatuuka mu covid ne bagamba nti bannange olwa covid ebintu gye tukitamu sente tugenda kubawa $15 per hour. Ntugamba bannange bano bayitirivu ate kati bongeza covid $15. Abadde mu 13 katunzize ku 15 awo nno. And we are supposed to thank them. Kati mulimu baffe abalina eggume nenga $15 nti okay. Nze kati nembeera naye ekyoga sisobola kufuna mulimu gwa $18 awo ngambaawo gangamba Google waawe oyinza okufuna omulimu ogw'$18 nga ngunoonya nga nkuvaako ngenda ku $18. Bwe ntula ku $18 mwezi gumu ebiri naye kyogamba nti kyogamba nti wano mu America omulimu ogusinga ebbeeyi kubanga nzijukira omulimu gwange bwe nasooka okufuna $18 nali nkola ku kampani bagita Insulate eriwa Acton. $18 nengubira maama nemugamba nti bwe nafunye muyitirivu gulimu IT gwe nasoma ate bampa akasente akawera $18 naye mwana wange omaze. Nekyogamba wano mu America nsobola kuba ku $18. Kyengezaako kugamba don't settle for less. Mu mwezi guno ogw'E11 njagala kino ekigambo kikuvugire mu matu. Don't settle for less. Don't settle for less. Mwezi guno. Waliyo opportunities nyingi nnyo wano mu America. Era ogw'E11 naguvaako nenzira ku gwabiri. N'ogwabiri nenguvaako nenzira ku gwabiri mu gumu. 21 nembaako nenzira ku gwabiri mu 3.
bwennakoma okunkozesa bwe naviira mukozesebwa amafuta $23 naye ng'era obugaana $23 wayi kamwe kanzireyo nsome engeri gye nakolamu emirimu 18. So don't settle for less. Omwaka nga gugwako njagala otuule weerowooze wekka mu kitanda kyo oba mu kitebe kyo bw'onaasula ku mulimu weerowoozemu ogaa naye zino ssente kweri ze najja okukolera mu Amerika ndyoke mmale ku mulimu guno ebbanga lino lyonna zino ze ssente ze najja okukolera mu Amerika. Nalinnya ennyonyi tendekayo abaana bange tendekayo mukyala wange oba omwami wange tendekayo abazadde bange nga ngenze mu Amerika nkolere zino ssente njagala weetamwe ugambe nedda wano nvuddewo munange muna ogamba wano nvuddewo opportunity egenda kujja nomanyi gyegenda ku n'okulowooza ku Job wano nina akapapula kentunulako wano kagamba nti JOB nti Job kigwayo nti journey of the broke. Journey of the broke. Omulimu ye journey of the broke lwe lugendo lw'abaavu. Sijagala otulaawo okirowoozeeko lolo omuntu agenza okumpa $15 nze mukoledde mmeka. Oli ku journey of the broke. Kati nze natuuka awo n'ensala leerwe neeyamba nedda wano nvuddewo. So oteekeddwa mu mwaka guno nga guggwako njagala otuulemu wekka wa screenshot y'akantu ako buli omu njagala okuba screenshot y'akantu ako kentadde ku screen otuulemu ewakaawo wekka addemu okalabe ogambe naye wano wendi wennajja okubeera mu Amerika. Is this the limit? Naggwayo. Kyogamba wano naggwayo. Ansa bwebeera nti ye habari kui. Assalamu alaikum. Ansa bwebeera nti nedda. Can you try to look for another opportunity? Izaako okunoonya opportunity endala. Kubanga bw'oba okola $2, okay? $2, 40 hours. $8 meka 8 emirundi 4 $336. Kyogamba ekyo kyewajja okukola ekyo kyekyakuleeta mu Amerika wano kola $36 wali tosazikola eka. Nsogamba nti nzange nkola emirimu 2 okay tuyivusemu 2
7-2 awo waddeyo nze just njagala buli muntu obeeraawo ng'okyebuuza nkyogamba wano mba mpeddeyo mirimu 2 ssaawa 10 nkola essaawa 16 olunaku nfuna aka 7-2 awo nga mpeddeyo ekyo kyekyandeeta mu Amerika. Answer bw'eba nti yes, alhamdulillah. Answer bw'eba nti waliyo nsobola okweyongera, go for it. So mwaka nga guggwako, omwezi gw'ekkumi is a national financial planning month. Bino byonna byenkulaze wano ebintu kuba opulaninga byoteekeddwa ohighlightinga. Olaba waliwo alina ekibuuzo oba waliwo alina kyana. Ndabe kuba ali ku TikTok wano. Haglam bwe kubeerako gambye anoonya auto commercial insurance no problem yeefunire gyo lino ndabaawo ng'agezezaako baddamu kolito baddabuza ofiisi zaffe ziriwa ofiisi zaffe ziri nsobola ntuula wano ku 209 Burlington Road, Bedford, Massachusetts. Naye ng'ate tulina offices nyingi across the country. Naye nze specifically home office yange kwentuula. Okay, because Judy abadde agezezaako baddamu abali ku TikTok. Mwami Kasule buuzaako Kasule si taata nze Kasule taata wange bakola ki ku TikTok essaawa zino. Okay, simanyi waliwo alinayo question, bw'aba tewali alina question, nja kusaba abantu ab'enjawulo batubuuzeeko. Ennaku z'omwezi wikejja tujja kubeera e California nga lumu. California LA tujja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi lumu. So 1 ne 2. Lwaki kubanga olina omuntu e California obanga gwe omnyini obeera California ennaku z'omwezi nga 1 ne 2 tugenda kubeerayo omusomo awo. Okay? So ekyo kiri very important. Then ennaku z'omwezi 5 ne 6 tujja kubeera California still naye side eze San Jose, San Francisco. Oba olinayo omuntu eyo tekigaana tubuulira tumumiitinga. San Jose, San Francisco 5 ne 6. Then nga 8 ne 9 tugenda kubeera e Seattle. 8 ne 9 November tujja kubeera e Seattle mu musomo ogw'amaanyi era still nga 8 tujja kubeera n'ogw'oluzungu ate nga 9 tujja kubeera ne ogw'oluganda e Seattle. Nga 15 tujja kubeera n'omusomo across the country we tuyita full summit. So abali mu Massachusetts wano office kujja kubeerawo naye ate nze specifically nja kubeera Arizona. So n'olwekyo bw'oba olina abantu b'omanyi Arizona ennaku z'omwezi 15 ja kuba Arizona. Ohio ennaku z'omwezi nga 29 wajja kubeerayo omusomo obanga olina omuntu yenna gw'omanyi e Ohio. Then ne program endala tujja kuba nga tugibabuulira. Wano Lina Liz agambye this is more about saving in an IRA be better than investing in a rental property in Uganda. Lina oba oyagala honest answer yange honest answer eri yes.
but nsobola okikulaga how it works again. Ojja kukwatagana ne Judith oyo mukole programu muyitemu in details, but the simple answer is you can't go wrong. Okay. I'll advise, I normally miss your classes, but do you upload them on YouTube? Yes, I do. Naye ebiseera ebisinga nziteekayo mwami Alavazi, wamukyala Alavazi. Ebiseera ebisinga nzibeerayo ku YouTube yange eriko Kapalaga Bebe, waliwo n'endala eriko Michael Kakande. So ezo bbiri, either or. Emisomo gino kwe gibeera bwe tugimaliriza. Bamwerabidde nekiganda kunzijukiza okusingana nawe waayo kusoma obwolwokuna oluwedde sikulabayo nembuteekayo. Ndowooza bwe tulina ababadde ku TikTok ababadde kibalina kye bagamba. Mwami Thaddeus mumbeerombuzeeko muganda wange nakumisinga wiiki ewedde naye bali kubeerako. Rugo Agrace Majje Habat bali mwenna. Kale njagala iPhone, waliwo iPhone yono omukyalo no iPhone. Emitingo ombuuzeeko. iPhone. Buli kya mukyala iPhone. Hello. Mukyala iPhone ng'ogera mukama. Oh, you're at work. Iko mukyala iPhone ani eddala? Sirina gavumwa. What? Sirina gavumwa. Kina ki? Ogambe tulina ki? Nti nze mukyala iPhone. Eddala nti eddala gwani. Amanyi ga iPhone batanze n'ogatuma abantu. Kale webale kubeera kani akuinvayitize wano. Neinvayitize. Weinvayitize. Okay, webale kuinvayitinga. Okay. Rose unmuting ombuuzeeko, then waliwo omuntu gwe bayita KDI Development Initiative. Then waliwo gwe bayita Dennis. Moyo order. Rose ntandise naawe. Rose waliwo Rose yekka, then wabeerawo ne Rose Mutesaasira. Rose ompulira? Nkuwulidde. Oli otya eyo Rose Mutesaasira? Ndi bulungi ate guli otya eyo? Gwe muganda wa Alieti? Yes. Oli otya eyo? Nti ndi naawe oli otya gyebale. Kale nange nkolera ddala. Webale kujja ku misomo munnange oliseeyo abantu bameka leero? Ya ngezezaako nzizereeti mbadde nkola naye ngezezaako. Okay, kansubire byetwogedde ofunye olina kyoyizeemu. Nkwasizaamuko. Webale nkwasa. Ya weebale kusomesa. Kale. Waliwo Rose omulala. Rose aleka tali nange. KDI Development Initiative, oli otya company? Ndi bulungi mwami Kapalaga. Mpozi twala omukisa guno okwebaza. Webale tuterawo omusomo guno omulungi. Actually gwe guno omulundi gwange ogusoose okweyungako. Ndabye link neŋŋaaka neeyungeko. Naye ndowooza ensonga eyange ndowooza nja kujja mu office kuba nina bingi bye neetaaga okunnyonnyoka obulungi. Okay, oliwa?
Ndi wano Boston naye nga original enva Ohio, so okonyeeko mu Ohio, so kati nfunye omukisa nti ndi wano mu Boston, so nsobola okuyitako ku office e Burlington, simanyi ddi lw'obeerayo, then nsobola okuba nga nyinyonyoka bulungi. Okay. Saturday no tulina omusomo ssaawa 7. Okay. Yes, osobola okujja ani akuinvite nziwa. Gundi link njirabye mu gundi. I think oba njije mu gundi eno ebadde oba muyuna gundi. Okay. Kakati Yes. ogenda ku sharing esimu yawo, sharing Yes. ne Mama Angela mu inbox Okay. awo. Aku address ojja wano ku Saturday. Okay, kale. Naye nyinza obutasobola kujja ku saa 7 nezijanga ku 8. No Kikola. problem. Okay, kale. Neyanziza sewo. Okay. So get down my inbox or sharing a number. Kale sewo. Okay. Okay. All right. Dennis, Mami Dennis. Mukuru Michael. Wanyi seven. Mami Dennis nkuwulira taata. Dennis ate obuze. Musajja mpise nambula. Oyo Dennis gwe tubadde naye. Okay. Naye ate abuze ageddeyo mukulu Michael nabula. Anti obadde toddamu naye kwendi obuzizza. Kale nsebo badde tubuuzeeko katono. Abaliko mwebale kubeerako na kuwuliriza kubeera na mutima ogwiga ekikka buli lunaku. Naye mu kumanya mu kubeera informed kiyamba nnyo. Kule wagamba nti oba totutte budde kumanya ensonga nga bwe zitambula bajja kikutunda. Naye ffe tuli ba mukisa nti okituweera ku bwereere. Akuba ogenze n'onnemesa okugula beleya sikyali. Naye webale kutusomesanga kubeera n'omutima ogwo okutubuusanga. Bonna abatwala obudde kwongera okumanya. Kale mubeere bulungi wonna gye mufiirira bannange. Kale webale nnyo. Okay. Simanyi ono Eva Semakula manyi nazo oba Eva kyona alina iPhone. Eva. Bw'eba sembyayo 22, 82 eza yange. Abantu babuulire wowe tugenda obeera address kibawe sigimanyi. Abagenda okubeera e Seattle, address yaffe eri 1027 60th Street, East Washington 98404. Tubalinze mwenna bali na Seattle n'abalala banasobola okwegattako nga tuba mu Seattle, Washington. So mujja kubeerayo. Tacoma, right? Yes, Tacoma. Okay. Ogw'oluzungu gujja kubeera ku ofiisi e Bellevue, nga 8 nga 9 ogw'oluganda wange. Nga tubayise bannaye tubaaniriza bungi. Actually, n'ogw'oluzungu gujja kubeera Tacoma. Nagwo gujja kubeera Tacoma Bellevue. Yes, hotel, hotel Tacoma. Hotel sinagitegeera ajja kugipa eza address naye ngiteekeko. Yes. Kale webale nnyo. Ali California naye atukulire address tugenda okubeera. Mbalamusiza bannange. Weetuli wano e California. Mwebale kujja ku musomo. Ab'e California tugenda kubeera ku Shamani Way. Oba omanyi Venice Airport weeri we wali office yaffe we tugenda okubeera. So
address eri 16600 Shamani Way, suite number 276, nga kiri mu Venice, kumpi ne Venice Airport. Awo nga we tugenda okubeera, tugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi lumu. Tugenda kubeera ne meeting ku makya ssaawa 4, naye ate waliyo era omusomo ogwa business ogugenda kubeerayo ssaawa 10 ez'olweggulo. Abaana jja tubasaba mukwate obudde kuba kiba kirungi n'otuuka nga abasomesa tebannakutandika kusomesa n'oba nti tobaako by'osubwa. Mwebale nnyo abalina ky'abuuza. Conference amba waali wano ne mukyala Nankya bebategesi beyanziza toyanze. Mwebale nnyo. Bwe walala gye tugenda. Arizona, gye kwoli? Mbadde njagala kuyinako Medicare. Wangi mama? Sitagende Medicare kyekola. Mama nange binkwagala. Otegedde Medicare kyekola? Katujjako omusomo mulamba nga gwa Medicare. Bagisalako ssente naye simanyi gye giraga. Tujja kukolayo omusomo mulamba nga gwa Medicare tofaayo. Ate Oba onoterowooza 65 wetaaga enrollingamu. ate olowooza nti ndikugenda mu 10 ng'ate olowooza mu 65. Oyo omwana akyali bebi. 65. Baba nange byajja kunzitamu omutulu. Kale baba nange tujja gisomesa. Obala 65 bebi nkyali siri bebi. Mama nange, it doesn't matter w'otandikira. N'obeera 11. Good. You can still come. Kati awo nja kujja ndabe insurance kijja nina okusasula nga nina emyaka 99. Waliwo ali ku TikTok bamuyita Haglam agambye alina question naye question togiwandiise. Simanyi oba oyagala kujja wano waggulu ogibuuze. Waliwo user namba nyingi nnyo abuuza nti obeerako buli ddi, nze nzizeeko leeti ndowooza. Buli lwakuna ku ssaawa bw'oba oli wano mu Massachusetts. Ssaawa z'omu Massachusetts ziba bbiri, simanyi wende oli. Naye tubeerako. So, buli lwakuna ku ssaawa 2 tubeerako wano nga tusomesa. Ate ku TikTok nabwo tubeerako. Judy simanyi gye yalaze naye yandibadde era atubuulira ebiseera ebisinga tubeera ku channel ye nga tusomesa abantu. Think oba Lwakusatu ne Monday. Naye n'Olwokuna tubeerako wano ku TikTok. Bw'oba oli mu Minnesota, wonderful. Bw'oba oli mu Minnesota, buli Minnesota I think muli 1 hour behind, so buli ssaawa emu buli Lwakuna. Osobola okuinboxing esimu yo ne tugifuna ne tukuweereza oba n'obeera ku Zoom nga meeting ezo zituuse buli Lwakuna. So inboxing esimu yo user 800 tujja kuba nga tukuweereza linki nga emisomo eyo gituuse. Mwebale nnyo, kansubire nti waliwo alina question endala mulala mbadde njagala tubuuzaako. Boss Lady abeera ndowooza ku mulimu. Abasigadde ze feesi zensinga okumanya. So mwami nnyo nga mbuzaayo okwo. Alavaz abuuza, can I inbox my Ugandan number too? Yes, you can. I am Alavaz.
osobola okuinboxinga oba osobola okuinboxinga Judy Kyemanyi mwali mu chat omwo. Wami nyumba. Kale. Ngenda annotice bali yala just tubuzeeko. Batagala mbabuuzeeko neyanze omukisa guno nkulamusizza nnyo ssebo omusomesa Kooki abakubana balamusizzaako nze omutaka Stefano Nyumba sinziira eno buga ngambe kansasi kaŋŋambe mbalamusizza nnyo batumidde musule bulungi omukama baayi. Olwawo webale nnyo omutaka. Kale mwebale nnyo mwebale ddala Judy simanyi gy'alaze Pfizer amunoonya wano eno oba tomulaba inboxinga nze. Noonya. Wakuyisa oyogere omusomo gy'ogenda okubeera mwalizo naawe wasirise kati ku TikTok bakunoonya era osirise. Kale banaye mwebale nnyo mwebale ddala musule bulungi. Abali ku Facebook namwe mbabuuzizaako mwebale kubeerayo mubeere bulungi mweraba.